Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo kati bali magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ng'ate ye bad Bobiwine already ali mu site nabagambye temujja kusobola mwizo si baffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola njagadde just bakakasa nti nze original kibanda is me bad man straight out Tadangala Kamocha real bad man. Nkwaniriza nate gwe mukwano gaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate teweerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications buli tuleeta videos empya updates okuva mu ggwanga lino Uganda mu kibuga ekikulu Kampala. His Excellency President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaddaki olunaku olwaleero agenze maaso n'okuba nga alabikako mu kibuga Kampala Katwe ng'agenda maaso n'okuba nga yeekalakaasa. Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti abapoliisi n'amagye abakuuma emagere bali mu kuuma Kyagulanyi Ssentamu wabula Bobiwine ye yatuuse dda mu kibuga Katwe oyo nga ye ghetto president omutuufu Bobiwine munasite Omubanda ye yatuuse dda mu kibuga Kampala okubanga yeekalakasa ng'ennaku z'omwezi 17 January 2023 abakulu bano aba opposition okuli NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu kuliko FDC Katonga ekiwayi kye Katonga omukulu Lord Mayor Elias Lukwago nga kuliko ne Dr. Kiza Besigye bagenda maaso n'okubanga balangirira ne bagamba nti ennaku z'omwezi 18 January bajja kubanga beekalakasa mu kibuga Kampala naye nga okwekalakasa okw'emirembe nga balaga obutali bumativu ku binnya ebijjudde mu nguudo wano mu kibuga Kampala ebinnya ebireetedde abantu okubanga bafuna obwenje obwenjawulo. Ebinnya bino bireetedde abantu okufuna obuzibu bungi nnyo ate nga ebinnya bino biyitiridde olw'ensonga nti enguudo zaakaddiwadde ate baludde okuba nga baziddaabiriza. Kati abakulu bano bagenda maaso n'okuba nga tebateesa ne bagamba nti ke kaseera twekalakaase tulage nti tetuli bamativu ku bigenda mu maaso wano mu kibuga Kampala. Kati omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso n'okuba nga yeekalakaasa olunaku olwaleero kubanga olunaku olw'eggulo poliisi yabasazeeko nga tebasobola kubanga bafuluma awaka ng'oli taswana kubanga ayasimula n'okwasimula wabweru w'ennyumba ye olw'ensonga nti singa yakigezezaako poliisi yandibadde yamuyodde. Kakati nga poliisi n'amagye deployment y'amaanyi ku mayumba g'abano aba opposition wabweru w'ennyumba ku muliraano kwegamba ne waatoloka abali maaso g'ennyumba tasobola kubanga afuluma ekyo ekitundu emagere kyasulamu tasobola. N'omukulu wa FDC Kiza Besigye naye kyekimu teyasobodde kubanga yeekalakasa awamu n'omukulu Lord Mayor Elias Lukwago naye teyasobodde kubanga afuluma makaage olw'ensonga nti poliisi weeri n'amagye ate bali ku house arrest olw'ensonga nti tebakirizibwa kufuluma amayumba gaabwe. Kakati omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga poliisi eri waka erawuna ate ye already ng'ali mu kibuga Kampala era yagenze maaso n'okubanga ateekawo ebitooke bye waabyagala awali ebinnya mu ngeri ey'okulaga obutali bumativu nti ye si musanyufu n'ekigenda maaso mu ggwanga lino eya Uganda naddala ebinnya ebyo bipotholes ebireese obubenje ebireese obuzibu bipotholes ebyo bireese obuzibu bungi naddala eri bamaama abagenda okuzaala agenda kuyita mu kipothole mukazi watu emmotoka eyitamu emugundamu kwegamba ekintu kino kiswana okuleeta obuzibu eri abazadde banakazadde bano b'eggwanga olw'ensonga nti okugenda nga babakuba mu binnya ekyo ekintu si kirungi ate kisingira ddala okukosa bano abantu aba bulijjo bannayuganda abasasula omusolo abasasula ssente ez'omusolo ku buli kintu kye tugula wano mu ggwanga Uganda nga kiriko omusolo munnange munnayuganda asasula sente ezo yagenda maaso n'okuba nga ate abonna nga eggwanga lino erya Uganda lyakyaziza abagenyi abazze okwetabamu mu lukuŋŋaana lwa NAM G77 plus China Summit nga kuliko ne IGAD nga mulimu abakulembeze ab'enjawulo ab'amawanga aga Africa n'amawanga aga Europe, Asia
n'amawanga amalala ag'enjawulo nga gano gonna gali mu mukago ogwa namu. Kigambibwa nti nga bali wano mu ggwanga Uganda bayise ku nguudo ennungi ze baatereeza ze bayongeddeko kalangi kwegamba ekibuga ekikulu Kampala enguudo wayita abagenyi wozitunuulira oyinza okulowooza tokyali mu Uganda, oyinza okulowooza nti oli mu ggwanga eddala mwano mu Africa. Kakati abakulu bano bagenze okulaba nga kituufu nti abantu bano babayisizza bubi nnyo, abagenyi babayisa walungi kyokka ate ffe bannansi abazimba ezo enguudo tetusobola kuyita ku nguudo ezo ennungi. Kakati abakulu bano nga bateekateeka okwekalakaasa, poliisi ye yabaguddemu dda nesooka ebayimiriza, wabula ye Omubanda Wakabaka Kyagulanyi Ssentamu aka Bobiwine ye yabalaze nti munange munasite abapoliisi bano ajja kubeesobolera, era ye yasobodde okutoroka nga wetwogerera ali mu kibuga Kampala. Olunaku olwaleero yabaddeko mu kibuga Kampala nga yeekalakaasa era ng'agenda maaso n'okuba nga ateekawo ebitooke. Awo wonna waalaba ebinnya, weewalaba nga wasaanye ebyennyanja nga bateekamu ebyennyanja, awasaanidde okuba nga wateekebwawo ekintu kyonna nga bakulu bagenda maaso n'okuba nga bakiteekawo, olw'ensonga nti munnange kyannaku nnyo nti mu ggwanga lyaffe eddungi omuli ebirungi, omuli abantu abeeyagala abalungi, ate ekikwasa ennaku nti ate tugenda maaso n'okuba nga tuyisibwa bubi nnyo ng'enguudo tezizimbibwa, n'abazimba enguudo nabo ate bagenda maaso n'okuba nga bamala obudde bungi emyaka mingi nga bali ku luguudo lumu olwandibadde lukolebwa mu bbanga ttono nnyo. Stay tuned and don't forget to subscribe.